Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe omulungi owa 3 ABN Television n'olwaleero nyongera okulamusaako nze Serwaji Moses Moshi nga ndi wano kutusaako ekyawandiikibwa ky'olunaku lwaleero nga tugenda kisanga mu kitabo kyaffe kya Yakobo 1:22 nga kigamba nti naye mubeerenga bakozi ba kigambo so si bawulize buwulize nga mwerimbalimba. Ekigambo ekyo oba olunyiriri olwo luli kiriya nnyo gye tuli. Okubeera obubeezi omuwulize tekimala wabula bw'oyongerako ebikolwa ng'osinziira ku kigambo kya Katonda ate ogenda kukola amakulu mangi. So w'oluganda bw'obanga wali ali eyo nga yeetaaga okuyamba kitegeeza mutuuseeko omukono omuyambi, kitegeeza okoze ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba nti tuyambenga abo abali mu bwetaavu. Owooluganda ekyawandiikibwa ekyo kirowoozeeko nnyo olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi nsigadde nze Serwaji Moses Moshi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Mukwano gwange omulungi atudde mu ddiiro lyo oba mu ofiisi yo amakya ga leero ng'ondaba mu puroguramu yaffe n'ensula y'enkya. Mu puroguramu yaffe tukwaniriza era tusaba Mukama akuwa omukisa ng'owuliriza. Ensulo y'enkya ye puroguramu yaffe mwe tutandikira olunaku ate nga twewonga eri Mukama n'okwongera okumutegeera kubanga obulamu bwe tubutambuliza mu Mukama ate ebintu bitambula bulungi. Omuweerezaawo makya ga leero Bavuma Frank mukadde w'ekkanisa Kampala Central Church e Makerere awo Gaddafi Road opposite LDC. So twebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde kubanga ate twogera ku linnya lye amakya ga leero. Nga tetunnatandika ngenda kukusaba mukwano gwange ali mu ddiiro lyo ali mu ofiisi yo weewombeeke ate tumale okwewongeewo Mukama. Omutukuvu Kitaffe asinga byonna tukwebaza kubanga abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala bawaddeyo akaseera kano omaze okubayisa mu kiro ekikutte enzikiza omulabe mwatambulira n'akola ebikolobero eby'enjawulo. Ffe otuwadde omukisa okulaba olunaku olwaleero ate otuwadde omukisa okuyiga ku kigambo kyo. Tusaba nno Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye annuŋŋamye nze agenda okwogera ayise eryanda eryokya ku mumwa gwange njogera ebyo byokka abaana bo bye basaanidde okuwulira. Ate nsaba awawula amatu g'abaana bo abatudde mu madiiro gaabwe oba mu ofiisi zaabwe nga bawuliriza ebigambo bino basobole okubiwulira ate bikole amakulu mu bulamu bwabwe. Beera awamu naffe tuwe okwagala kwo byonna tutambule n'emirembe mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbakulisizaayo ate mu ssaala. Kakati tugenda kuyiga ekyokuyiga kyaffe ekya leero kiriko omutwe ogugamba nti ekibuuzo gwe mutwe gwaffe ogwa leero naye nga njagala okwongera okwebaza okutambula naffe okuyita mu kiseera kino kyonna. Kibuuzo ki kye twogerako? Kakati katugyeyo bayibuli zaffe abazirina gwagirina gibikkule
eri ku ssimu naawe gijjeeyo. Genda ku ssimu oggyeko bayibuli yo gibikkule nga tugenda kusoma Luka essuula ya 10 olunyiriri lwa 26. Luka essuula ya 10 olunyiriri tugenda kusoma lwa 26. Lugamba bwe luti nti n'amugamba nti kyawandiikibwa kitya mu mateeka, osoma otya? Kozzi mutegedde nti ekyo kibuuzo, naye ate kuddamu. Yesu Kristo yennyini yali addamu munnamateeka. Olunyiriri olusooka eryo lwa 25 ojja kulaba nga munnamateeka abuuza ekibuuzo. Abuuza Yesu nti nkole ntya okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Kakati Yesu addamu ansa, naye ansa gy'awa naye ate abuuza kibuuzo. Kyali kikutuuseeko mu mbeera efaanana bw'etyo? Oli n'addamu oba n'omubuuza ekibuuzo naye n'akuddamu n'ekibuuzo. Abalala nno batera n'okkambuwalira ddala, ndikubuuziza ate naawe ombuuza. Kino abaana abato bakimanyi bulungi nti omuntu omukulu bw'aba akubuuziza ekibuuzo aba yeetaaga ansa. Naye omusajja ono, naye Bayibuli yetugamba wali mu lunyiriri lwa 25 nti yali amukema. Obudde bw'onooba obufunye njagala otandike okusoma, otandikire ddala awo ku 25 ng'okkirira wansi, naye katumale okulya kino ekyamangu. Yali amukema n'amubuuza nti nkole ntya. Kitegeeza okukema, mumanyi mikwano gyange kye kitegeeza oyina ky'oyagala oba omuntu oyagala okumutwala mu ngeri endala omuggyemu gwe ky'oyagala. N'olw'ensonga eyo munnamateeka ono yali akema Yesu, amukema amugye mu kyayagala, naye Yesu amuddamu naye ng'amuddisaamu naye kiki kibuuzo. Naye wano omuwandiisi nga tumaze okulaba olunyiriri olwo, omuwandiisi atubuulidde ku musajja omuyivu eyali dokita gwe bayitanga Harry Miller, eyazaalibwa mu 1879, yazaalibwa mu US mu ssaza lye bayita Ohio. Kakati omusajja oyo yasoma obusawo n'akuguka nnyo, n'abeera mukugu, era mu bitundu ebimu bye yaweererezaamu batugamba nti yagenda mu China. Era mu China ebbanga lye yamala ng'aweerezaayo yakolayo oba yali ekitundu ku malwaliro agaakolebwa, yazannya ekitundu kinene ku malwaliro agawerera ddala 20 mu malwaliro agaazimbibwa mu kifo ekyo. Naye mu bintu ebingi bye yakola oba bye yazuula oba bye yavumbula, n'avumbula n'amata ge bajja mu soya. Mwali mugawuliddeko ge bagamba soya milk. Aba nutrition, ab'ebyokulya abayigiriza mu anga eyo batugamba nti ge gamu ku mata amalungi. Era senga omwana afunye obuzibu oba omuzadde tasobodde muyonsa, ebimu ku bye bayinza okukubiriza okumuwa, ate n'abakulu gakola bulungi. Kuba mukimanyi nti ate ennaku zino tukubirizibwa nti amata ate si malungi olw'ebintu omuddo ensolo zegulya nga gufuuyiddwa n'ebirala. Naye bw'onywa amata gano agavudde mu soya galimu ebiriisa by'oyinza okwetaaga. So bino bye bimanyiddwa ku musajja afaanana bw'atyo. Naye omusajja ono anyumya emboozi nti bwe yali mu medical school ng'akyasoma, omusomesa waabwe omu yajja. Bw'atuuka mu kibiina n'abuuza ekibuuzo, naye yakibuuza student omu n'amusongamu n'amubuuza ekibuuzo. Student oyo yali talina ansa ku lunaku olwasooka. Bamubuuzizza ekibuuzo naye ansa ey'okuddamu tagirina. Omusomesa n'amutunuulira n'agenda mu maaso okusinziira ku Dr. Harry ng'anyumya ensonga eno. N'agenda mu maaso n'okusomesa era n'amalako olunaku olwo bye yasomesa byonna n'atambula n'agenda. N'akomawo olunaku olwokubiri, olunaku olulala mu kibiina kye kimu n'atandika okusomesa. N'adda ku muyizi oyo yennyini jjo gwe baabuuza ekibuuzo ne bamubuuza ekibuuzo, naye baamubuuza ekibuuzo kye kimu. Omuyizi n'atunuulira omusomesa ndowooza ng'anyolwa nga nammwe abangi abaali babaddeko mu ssomero. Omusomesa bw'aba anaatera okubuuza ebibuuzo bangi either otunula wansi n'olabiriza okulaba ng'ekibuuzo okidduka. Naye omusomesa ono yali amanyi kyayagala
n'atunuulira omuyizi omu n'amusongamu n'amubuuza ekibuuzo. Omuyizi ekibuuzo ne kimulema okuddamu era nga talina ansa. Omusomesa n'agenda mu maaso n'asomesa ebintu ebirala nga bwe yali ateeseteese puroguramu y'olunaku era n'amaliriza okusomesa n'agenda. Mukwano gwange olunaku olwokusatu omusomesa n'akomawo mu kibiina kye kimu n'asomesa. Abasomesa baffe bangi abatusomesezzaako oba abakusomesa ggwe okimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga yeerabira. Ajja bw'aba yakubuuzizza ekibuuzo enkya bw'akoma agamba oba ne bw'aba yabadde homework oluusi bwe muba mwamukoze mumujjukiza bujjukiza nti ssebo watuwadde homework olwo mwesunga kuba mwamukoze. Naye ebiseera ebisinga beerabira. Kuba asomesa mu kino n'agenda mu kirala n'agenda mu kirala. Naye omusomesa ono yali wanjawulo. Bwe yadda olunaku olwokusatu n'abuuza ekibuuzo kye kimu. Era bw'akibuuza n'asonga ku muyizi oyo yennyini nti nsaba ompe ansa. Amawulire amalungi nti ku lunaku luno omuyizi ono yali alina ansa ate nga ansa ntuufu. Omusomesa n'agifuna ansa n'agenda mu maaso n'asoma. Naye mulimu ekyokuyiga mu nsonga eno era kye njagala tuyige amakya ga leero. Bwe nnaamala okuggusa ensonga eyo tujja kwewonga mu maaso ga Mukama kwagaliza olunaku olulungi ogende oweereze nate okole emirimu gyo ogende weegatte ku gya Kaisaali ogikole nagyo giyitewo. Naye ebyokuyiga ebimu ku biri muno nti ebibuuzo ebimu twetaaga okuba nga twetegese ne ansa zaabyo. Ekibuuzo nga tekinnajja okisuubira ne weeteekateeka ne ansa. Ensi eno erina ebibuuzo. Ensi erina ebibuuzo mikwano gyange byekubuuza. Gwampuliriza amakya ga leero erina ebibuuzo bingi ensi byekubuuzizza. Ebimu n'osobola obiddamu ebimu ne bikulema. Naye engeri ensi gyebuuzaamu ebibuuzo byayo yanjawulo. Abalala baga nti ensi ekuba. Naye oluusi ebibuuzo ebyo kyengezaako okujjirayo nti ebibuuza mu ngeri ttaafu. Kubanga ensi bw'eba ekubuuza nti wakoze leero ekubuuliza mu lubuto ng'olwo enjala etandise okuyitamu wakoze leero ansa nga togirina. Naye ng'enjala ekola ki? Yeekubuuza. Tewali muntu ng'ono omuyizi nti oli yamutunuulira n'amuwa time n'addayo n'anoonya. Naye era ensi bw'eba etubuuza ebibuuzo ebifaanana bwe bityo eba etuwa omukisa okusala amagezi engeri y'obbiddamu. Naye ggwe nange abafunye omukisa okuyiga ekyawandiikibwa kya leero tubuuzibwa oba tukubirizibwa tweteeketeeke ng'ekibuuzo tekinnajja waalibadde okimanyi ng'osobola okiddamu. Era mu kibiina abamu bakubirizibwa oba ffenna abali mu masomero n'abaliyo kati naawe omuyizi ampuliriza waalibadde osobola okusoma mu maaso kubanga timetable muba nayo, syllabus muba nayo. Mumanyi nti tugenda taamu eno tugenda kusoma topiki eno n'eno. Omuyizi omugezi nno asoma ng'omusomesa tannajja n'oyitamukko. Kati omusomesa agenda okutuuka mu kibiina okusoma biba bikwanguyira ebyokuyiga. Naye amawulire amalungi amakya ga leero nga bwe twayigako ng'ennaku z'omwezi 6 ku kyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwo abakijjukira abaali batambula naffe nga ne leero mukyali naffe mujjukira ne twayiga nti waliwo ebibuuzo ate ne ansa zibeera mu Bayibuli. Kakati nno ekitabo kino ekya Bayibuli kyateekebwateekebwa Mwoyo Mutukuvu nga kiteekeddwateekeddwa nze naawe tusobole okuddamu ebibuuzo mu nsi muno. Kubanga ensi yo egenda kujja n'ebibuuzo. Ate ebibuuzo ensi byejja nayo bikambwe. Naye tuyinza tutya okweteekateeka okulaba nga tuddamu ebibuuzo bino. Ebibuuzo ensi byebuuza nga looyo oli bwe yabuuza ebibuuza nga ne ansa ezirina. Bw'obaako engeri gy'otambuddemu etali nnungi ekyokulabirako nja kibawa nti mu masomero mangi ennaku zino tebakyakuba naye nga bawa amateeka oba school rules ne bakulaga nti bw'okola kino kyekiddako, bw'okola ensobi eno ekibonerezo kye kino. Naye naffe mu ggwanga lyaffe oba ne mu nsi yonna buli nsi ojja gisanga ng'erina constitution. Ekyokulabirako bw'osoma constitution yaffe
eya Uganda ejja kulungamya ekulage nti omuntu atta munne naye ekibonerezo kya kukola ki kyakufa. Era omulamuzi ng'asala omusango ogwo agusala ng'asinziira mu mateeka ago kubanga gaba gaakolebwa. So bw'okola kino kibaako ne kiri, naye n'ensi nayo bwetyo bweri nti bw'obaako ne by'okoze ebitatambudde bulungi waliwo w'otuuka enjogera ennyangu bagamba nti n'okisasulira. Waliwo abantu abamu nga balwadde, waliwo abantu abamu nga babonyeebonye okuyita mu mbeera ez'enjawulo. Era enjogera ennyangu eyo gye tutambulira omuntu asobola okugamba nti waayo eno ensi emukubye. Abalala bagamba nti asasulira bintu bye yakola emabegako. Oluusi buyinza kuba bulwadde naye ng'obulwadde obwo buzze okuva mu ngeri gye saatambulamu bulungi oba Oluganda gy'ataatambulamu bulungi neemuleetera obulwadde obwo. Nja kuwa ekyokulabirako. Omuntu bw'aba anywa sigala buli omu akimanyi era n'abakuba obulango kirungi mu Uganda babuwera, naye n'abakubanga obulango bw'obuwuliriza ne ku TV n'awalala nga bakulaga nti bw'onywa sigala asobola okukulwaza kino, naye nga bamulungiya ne bakulaga nti kirungi, naye bw'omala omunywa ne bakulaga nti bw'omunywa obeera wa mulembe mu society, abantu bakulaba ng'oli wa mutindo, naye bwe bamaliriza ne bakulaga nti abatannaweza myaka gino temumunywa. Naye ate ne bakulaga nti senga omunywedde mu mbeera oluvannyuma lw'ekiseera oba amangu agenda kukuleetera endwadde eno oba eri. So wabaawo okuwooninga okufaanana bwe kutyo, naye naffe nti waliwo ebibuuzo ensi byetubuuza naye nga tusobola okufuna ansa zaabyo mangu. Ansa zaabyo tuyinza zifuna tutya amangu nga n'ebibuuzo tebinnajja. Ekisooka bwe tuba tuyiza ekigambo ne tumanya Bayibuli bw'etulungamya okutambula, kitegeeza tusobola okutambula mu mbeera efaanana bwetyo. Bayibuli eno ngagga nnyo nti bw'ogisoma ekyokulabirako etuwa ebyokulya nti kino munaakirya, kino munaakirya. Bw'osoma eri mu Kuva bakulungamya omuntu by'alina okulya ne by'atalina kulya. Bw'ogenda n'olaba abaana ba Isirayiri era mu Kuva nga batambula yabalungamyanga, tolyanga tonaabye mu ngalo, tokola kino, tokola kino, kino mukikwateko, kino temukikwatako. Mu mateeka agafaanana bwe gatyo agaabayambanga okubanga batambula mu ngeri Mukama gy'ayagala, era bangi ne bawona okugwa mu bizibu eby'enjawulo, naye ate abaajeema nabo ne bagwa mu bizibu. Naye naffe bwe tuba nga tugenze mu maaso ne tuyiga Bayibuli nga bw'egamba, tulina bingi bye tuyinza okuyiga ne bisobola okutuyamba okuddamu ebibuuzo ensi bye yali tubuuzizza. Waliwo ebikemo bingi ebijja gye tuli, ng'era naawe leero bw'otambudde oba bw'ogenda okutambula ogenda mu ofiisi mujjuddemu ebikemo. Oyinza okuba ng'oli mwavu, tolinaamu ate n'omusaala tegunnatuuka kujja, naye ate ne waba wazze ng'alaga nti alina ensimbi z'ayinza okuwa. Bw'obaako ne ky'omukoledde newankubadde makubo si matuufu ng'asobola okukuwaayo ekintu ate naawe n'omuyisizaawo. Ekyo nno kikemo, kijja gy'oli, kijja gye ndi okubanga oluusi teseeteeseteese, naye bw'oba weeteeseteese n'omanya Mukama ayagala ki mu mbeera eno, ekyo kisobola okukuyamba okutambula obulungi n'omanya nti kino nno kikemo, kizze gye ndi, nyinza kibuukamu ntya. Jjo nabadde ntambula nga nvuga kakati ne mbaako we natuuse. Ebitaala biri mu maasoko naye nensalawo nze ne mbuuka layini eyo ng'ebitaala bisibye, naye ne mbuuka layini ne neeyongerako mu maaso nti ebitaala bwe binaateera ngenda bugenzi mu maaso n'enzikira, naye nga saabibuuse. Naye omusirikale yandabye ndowooza nga nzija ku sipiidi era nannyimiriza. Bwe yannyimiriza ne mpaakinga wabbali awo n'aŋŋamba okimanyi nti ojeemedde ebitaala? Konze ate mbijeemedde nti ebitaala bibyo bikutte era nange mpaakinze wano, nti nedda olina kubeera mabega wa layini eri, naye kakati ate gwe osembedde tosobola na kusoma bitaala. Konze munnange ofiisi onsaasire, naye nze mbadde ndowooza kino kya bulijjo okupaakinga wano ne mmala ne nzikirira bukkirizi wali. N'aŋŋamba nkusonyiwe busonyiibwe ntyo bw'obadde ogamba otya, kubanga lisiiti ebeera ya $10,000. Kale leeta ku pamiti yo ndabe. Kakati no mu kupakukaawo nabadde nkeereye ne gye ndaga
mukupakukawo nenoonya pamiti nenginoonya nga nayo sigiraba naye nga mulaba ntunuulira nga yeeswanse n'amala n'aŋŋamba kakati ne pamiti nayo yiyo togirina kakati nkusindika enti ogende naawe ogende bugenzi bwotyo kale kankuwa ekipapula kyo ne mutunuulira naye simanyi olw'ensonga emu omutima gwange gwabadde mugumu nnyo nga ndi mukkakkamu era nga ndi mugumu ne mugamba ofiisa olowooza nno togenda kundeka ŋŋende munnange ebyaleero nga binsobedde nkeereye naye ate ne layini nagirabye nzikiriza gunsinze naye nzikiriza nkole ki ŋŋende mukama nansaasira omusirikale n'agamba kale genda naye kaakati owooluganda oyinza okusanga nti yabadde talinaamu ku ssente kuba nategedde olulimi lwe yabadde ayogera agamba nkuwa ekipapula ogende ozinoonye ogende mu bbanka oba olina kyoyagala okwogera ensonga tugimalire wano ogende ewuwo mangu nentegeera olulimi lwe yabadde ayogera naye nesisobola kukola kyeyabadde ayogera kubanga omutima gwange muli guba guŋŋamba bwe mba nkoze omusango guno ddala nga musango oba oli awo nsaana kibonerezo naye bwe naaba muwadde ensimbi ate nga teziri kwegamba bangi abamu kakati mu Uganda twakifuula nga kya bulijjo kubanga eyo ebanguzi ate nga ne mu mateeka tugalina agafuga nti enguzi agiwadde ne gwe bagiwadde bonna babeera bazzizza omusango njagadde okuleeta ekyokulabirako ekyo ekyangu kubanga nze naawe tukitegeera nnyo abatambulira ku makubo ne bw'oba otambulira ku pikipiki era naye bamuyimiriza wakiti ne bamuggyako 2 oba 3 so ekyo kyekimu ku bintu ebikemo ebyangu byennyinza okuleeta nti oli talinaamu naye amanyi bwe nnyimiriza eno emmotoka nsobola okugifunako kyemba ngifunyeeko ekyo kyakulabirako oyo naye aba mulimu gwe gw'omulimu ofiisi gy'olaga amakya ga leero naawe olina ebikemo byo ebikwatirayo nti abantu bazze bwe bati bangi naye bwensooka okukola kwonoona ajja kuvaamu kyavuddemu abamu bwe tutyo bwe tukola naye ekyo si kikemo tuyinza kukola tutya okulaba nga twewala ebikemo ebyo abalala biyinza okubeera by'abantu bakyala abalala biyinza okuba by'abaami abalala biyinza okubeera byakulya abalala kugamba ebikemo byonna kyoyinza okulowoozaako njagala okiteeke mu mbeera yo gwe ya bulijjo okirowoozeeko omanye bikemo biki kubanga tulina ebikemo ebyenjawulo okusinziira mu mirimu gye tukola ki gye tutambulira naye njagala tuddeyo nga tukwataganya ensonga eno nga tunaatera okuwunzika amakya ga leero ensonga gye twayizeeko eya Dr. Harry Mira eyali omusawo eyakola emirimu emingi bwetyo gye yabadde atuwa mu kibiina nga babuuza omuyizi ekibuuzo ansa nga tagirina kikkirizibwa leero ansa bw'oba togirina naye ate omusomesa y'omu bw'akomawo enkya mu kibiina kyekimu n'abuuza omuyizi y'omu ng'otudde mu kifo gy'oyo wali otudde ng'era ansa togirina kiyinza okulaga nti toli wa buvunaanyizibwa bulungi so kitegeeza mikwano gyange mukwano gwange ampuliriza era ndaba amakya ga leero nti waliwo ebibuuzo ensi bwe bayatubuuzizza ekibuuzo jjo twalizeeyo ne twefumiintiriza ne tunoonya ansa y'ekibuuzo ekyo era ne tugiwa tokkiriza kukutuukako omulundi gwakubiri nsobola okukiteebereza nti omuyizi oli eyabuuzibwa ekibuuzo olunaku olwokubiri nga talina ansa yawulira bubi newankubadde naawe oyinza okuwulira obubi senga ogwa mu kikemo leero ne kikutuukako n'otunula ebiriroliro ng'enjogerayo Oluganda bweyinza okugamba nga tolina kyakuddamu ne kiddamu olunaku olwokubiri ate era n'otunula mu mbeera y'emu oyinza okuba ofuuse ekintu ekirala njagala okusaba Mukama akuluŋŋamye tusobole okwekwasa ekigambo kino kubanga okuyiga kwaffe kwabadde omutwe gw'ekuyiga ekyaleero gwabadde nti ekibuuzo nga tutunuulira looyo oli eyajja okukema Yesu ng'amubuuza ekibuuzo ekyo naye ate Yesu n'amuddamu nga naye amuddisaamu kibuuzo era bw'osoma wansi awo njagala obbajjukiza mikwano gyange mugende mu Lukka essuula ye10 musobola okutandikira ne ku lunyiriri olwa20 ne mukkirira wansi mujja kulaba nti waliwo ebintu bingi ebikwata ku nsonga eyo naye tuteekwa okuba nga tweteeseteese nga Peter olunyiriri lwe sigenda kusoma naye kandukuwe
gw'abadde awandiika luli mu Peetero ekisooka essula ya 3:15 nti twetaaga okuba nga tweteeseteese ebibuuzo bye baba batubuuzizza ab'emikwano abaagala okuyiga ku Katonda ne tuba nga tubirina. Naye ebibuuzo ebyo tuyinza tutya okufuna ansa zaabyo? Tetulina ngeri yonna okuggyako nga twekwasizza Katonda ate ne tuwaayo n'obudde ne tugenda mu kigambo kye ne twongera okuyiga ekigambo ekyo. Obudde bw'omala ng'oyiga ekigambo oba tobwonoonedde bwereere bujja kukusasulwa. Ojja kubeera ekirabo ky'ogenda okuyiga mu budde bw'omaze kyanjawulo era kigenda kukutuusa mu mbeera esinga obulungi. Katwebaza olw'ekyokuyiga kya leero. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuyiga ku kigambo kyo. Tutegedde nti ensi ebuuza ebibuuzo eby'enjawulo. Nsaba nno tuteeketeeke. Oteeketeeke mukwano gwange andabye mu makya ga leero naye yeeteeketeeke ng'ayita mu kuyiga Bayibuli n'okusaba asobole okuddamu ebibuuzo ensi byeyinza okumubuuza naye ate n'okugabana n'ekigambo kyo n'abantu be tusisinkana mu bifo eby'enjawulo. Ekisa kyo n'okwagala kwonsaba bibeere nange bibeere n'omukwano gwange ampuliriza era ndabye amakya ga leero n'abawuliriza bulijjo. Ekisa kyo n'okwagala kwo byongere okutulungamya nga bulijjo mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.